ekiseera kyonna omukama bulungi nakyekala tubiwaawo mukubire mu ngalo ez'amaanyi mwebale nnyo njagala negatteko tulima oluyimba luno eruko essuubi ate era buli lupa lwonna lumala mpolampola katumuteeka wali katwambala engulira abo twambadde engulira katulina ebigambo olutalo nga luwedde tuliyambale nga mutudde wano abantu okumanyawo ne basitako people power kunga Uganda kunga olutalo nga luwedde tuliyambale amaziga gakulukuta ku mutima gwange ngeri nyini musajja mumawumi gagiradde mugalaba naye neyanziza nnyo banyabo ne bassebo nfugamiddeko mu mutima banaye nina obugambo njagala obagamba musirikireeko banyabo ne bassebo olwaleero olunaku lukulu nnyo mutima mu bulamu bwange abantu bonna be twayita 95% bazze ku mukolo guno banange. So, Mr. President, the President, I address you as the President of the Republic of Uganda. Okusinzira ku kimanyi obulungi nga kyekyekakasa ne maama Barbara Kyagulanyi, abakulembeze leader of opposition, Secretary General, Sebo Speaker wa Uganda, bakojja ab'endiga n'obukulembeze bw'ekika ky'endiga. Maama aliwo kati ne taata abazaala Majoli, bamemba ba Parliament mwenna abazze mu bungi bali ku bamemba ba Parliament mbadde nkyaludde okutula mu mukolo gw'okuba bamemba ba Parliament nga bangi bwe buti mwebale tuwisa kitiibwa mwebale ku famire yaffe kitiibwa. Emperekeze baganda bange olukiiko olwakulembedde okukola embaga eno bannange mukubireeko famire ya JW Center mutubadde tuludde okufuna omukolo ogutuleeta ffenna olwa JW Center mazuukidde banyabo ne bassebo all protocols observe. Mwebale okujja ku mukolo gwange Majoli. Ebigambo byange leero bijja kuba bitono, ebisinga bijja kuyisibwamu mukyala wange. Ebbanga lyonna maama weekulu simanyi wayagenze maama waffe, naye nanyumya nnyo ku mbaga yange nga nkyali mutu nga neebuuza eribeera etya, naye mbakulira amazima gennyini ekifaananyi ekirabe kubanga ndabye abantu abeekula bonna, aba sisters, abantu abavudde Kenya, buli mukwano gwonna gwe nali nsisinkanye mu bulamu mbalabe olwaleero. Njagala mukimanye wansi w'entobo y'omutima gwange, I am very, very, very happy. Era eyo olunaku olunsanyusiza oba lunsanyusiza mu bulamu, bato bange mwenna, bakulu bange batya naye bato bange mwenna mumanyi kino kinsanyusiza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banyabo ne bassebo ono omuwala gwenyimiridde wano naye
tutandise n'abadde mu Eklezia bangambye emyaka 2 mwezi gitumaze Koteya bamama ba sisters ne bafada bali wano emyaka ebyo byonna gikolera ki Lade nsaba okuza jubili yange emyaka 25 mu myaka ebiri ejja mu maaso bagamba nti emyaka Koteya otandika lwaleero naye mukubireko mu ngalo lwaleero ntandise obufumo obutukuvu Senyoni abadde nangira buli mukolo gwabeerako Nyanzi kati empeta yiino mugiraba golden ring era olwaleero ngayiriza akagaati babeeridde okalyako nakoma okulya akagaati ng'ali mu mugigi ngamaliriza omugigi nzemu okali olwaleero saa zibadde bameka President Kyagulanyi yajjukira n'abadde mu Eklezia n'empakwebwena ekanzibweramu era kati nzijudde omubiri gwa Kristo Omukama mulungi omuwala ono namusinkana emyaka 24 eyise namusanga mu kanisa na mubulizi wa njiiri era ng'ayatandise okuwulira ekigambo era otulaba wano kusaba ibinga mu sitogo gye tulimu tuwangalidde ku ssaala na kusiiba kubanga nakkiriza ebintu byakola ki mukyala musabi nnyo era omulabanga ebizibu ebisinga tubyanganga ate nammwe abanyoku abaleero abawonya tumutegedde kubanga mwinayo omusabi mukirize tulinayo omusabi ebagiriro olwaleero mbagaye tabayo nyo mu kamera abadde tamanyiddwa nnyo yesigwawo tekyagwanzi ebikambireke naye olwaleero rifune nyabo nsaba abantu bano abazze ne bagumiikiriza okutuuka essaawa zino waliwo abavudde Kenya waliwo abavudde Gomba waliwo abavudde Masaka waliwo abavudde Busungu waliwo abavudde Engulu mu Northern Region ne bakyali wano bannange mwekubireko mu ngalo mukubireko mu ngalo olw'omukolo guno okuwangala paka ssaawa zino ng'obutebe si bukalu ne balinyo mwe balidde amajoli lwako kyeyogera nnyo Secretary General of Affairs of Opposition, members of Parliament, bakadde baffe abatulyowo ebyoyo, cutting across all religions, batata ne bamama abanzalira omwami, bazadde bange, mikwano gyaffe mwenna, tusanyuse nnyo okubalaba akawungezi k'olwaleero. Njagala okwebaza Katonda atutuusiza ku lunaku luno. Waliwo ebintu bye tutera okwogera nti
kibadde kyangu mwalaali. Kasooke mpita abaana baffe. Tulina abaana 11 mukube ku ngalo. Olwaleero tulinawo 10 kubanga owokumin'omu taliiwo. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda atusobosezza okutuuka ku lunaku lwa leero, era njagala okwebaza Katonda olwammwe mikwano gyaffe. Neebaza Katonda nti atuyambe okutambula emyaka 23, era neebaza Katonda atuwadde amaanyi okusobola okulabirira abaana abalungi ate abagezi. Twali tulina tetupangiseeyo ekiwatule, nkimanyi landiroodi oyo era tulaba. Najja n'agamba laba nno ono ng'amuyita Pigi, embizi enkazi bagiyitani Pigi nayo, nti buno Pigireeti. N'agamba laba nno zino pigs ne mu Pigireeti. Reeti yanyagaanyi. Naye olwaleero embaga eno si mbaga yokka yampeeta. This is a celebration and a thanksgiving to God. Katonda atuwadde ebintu bingi, naye ekikulu mu byonna ng'oggyeko obulamu, atuwadde mu mikwano gyaffe. Bannange nsaba abaana bange n'omwami wange babakubireko mu ngalo olw'okubeera mikwano gyaffe. Embaga bwe yayimirizibwa mu 2020, nga bw'omanyi munnange nti omuntu aba muntu. Omukazi oyo n'alabika wa
yakunga n'ennumba bulungi omusajja amanyi gyengajadoza mugalaba mukyalo ono saba mukubireko mu ngalo banyabo ne bassebo olwaliro lukakasa bwe tubadde tugattibwa nga tulayira ne bamalayika mugulu babadde bakuba mu ngalo nga bakuba akalulu ate n'ebire ebibadde biwunya akaloosa kubanga embaga eno ebudde wala kaakati banyabo ne bassebo abasajja bano kabajja mu ddiini okukolankola ono ye nankabirwa Winifred mwana mulungi nnyo ono wali ono ye Myers Kyagulanyi musajja muyimbi naye ogero sigalako emabega ono ye Mordecai yawe Nyanzi ono ye Joshua yawe omubiri omungalo ono ye Churchill Nsentamu former president of Louisiana High School ono ye Walatula Elijah kati musomesa yamaze senior 6 naise bulungi nnyo ne bamulewo okusomesa mu St. Juliana School ono Elizabeth Namagembe ye chapter president of Makerere University on National Platform ono Sekaleka Elisha agamba alina speech naye leero si speech de era kono muzina akabuzeko katono nnyo just 30 seconds tubalamusiza mukita abaze ku mukolo gwaffe obulungi obwesitiivu badde nina bitebyo okubagamba naye bakubanga sirina mukisa ogwo ojja kwesanga maasi abaana bonna babulabe obadde ogenda tugamba kisebo abaana bonna basali b'obuzibu nene nnyo 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 era bampakanya nnyo ono ape mugisha mutabani wange twasingana n'emyaka emeka ali okumemba biki emyaka 8 tuwangadde naye naye yakula musajja muwaguufu bwe bajja okukwata bajja okunkwata nembuuta ekikomera nenzuuka batwala mu ye ne bamukinya ne bamubaazula nti erinnya emugisha ne balyoka bamutasimanyi abakukwata kuwalakira abasanga bali omanyi abasajja abo basirusiru nnyo basiru kakati mutabani wange mwagala nnyo naye bwe bamukwata nze nalowoozaako okukwata nodogenda mu nsiko kubanga tumwagala nnyo nnyo twamufuna muto nnyo nga bakadde be bali disparate nga bali bubi nnyo era tumwagala nnyo era ali mu kirabo kyange ono nze sagala kumanya manya nnyo tegategeeza mwana mulungi nnyo bawuta Mukisa Hussein oshe banange oshe abeewo oshe twasingana nnyo yali mu vacation ya P7 etwagala nnyo mutabani wange era naye ali mu kirabo kyange is my son naye waliwo tukuze nabo mayinzi nazalana nnyo ebikulu nga bumbuzi nenansanga naye atera okubitazaaka ebiseemu takiyamani ebiseemu onani ebiseemu nyanzi ebiseemu kanyanzi kisirizira embeera bwekolaki mukwano gwange ono nansagga is my best man abeerawo nnyo nakinya nansagga mumaduuka nyikyumiza nakuba omusajja ono naye yantegeera waliwo n'omulala bamuyita seefu tutambula naye mpolapola negenda muyiga n'abalala bonna mutambula bannange nze lifuusoja okusingira ddala bebatugenderamu kubanga mumanyi bebantu abajja okuva mu evolution bwe tuyongera okutula ne bakulira ekyalo ekibalimu
ono ayagala kutwala bintu byakyakumanyi byayagala bintu byakuyimba naye byakolamu kapeera katonde kubanga kiba kiri nnyo ninakubeera kinkabi atesinga kapeera asajja kusekanenekwe Jenny Namusisi Tita Baba Namagibalwa Oh Baba Namagibalwa Jenny Banani Baba Sisi Atejeja Baba Sisi Atejeja Kumulungi kuno Tanudun namanya maka ya berarti mukul dulu. Al-Qabi punya yukina, ila tanudun timu yukina. Karena mereka mukul itu, orang itu bapa kan sama pagi sebagai awal, bukan kita juga ada pasti. Jadi orang mukul dulu, kaya timu yang namanya. State Street,
twebaza komiti yategese omukolo twebaza n'omugole kyama tetulina tetusobola kusasula fenna abasajja balonda mumulaba wanga abakyala buli omwali omukolo gw'omusajja ono era bwakulemwa Yo, Wahulu, Ukama Chikose, Wade Chakula